Okay, ladies and gentlemen, n'olunaku olwaleero tukomyewo. Tulina bunches of candidates abali traveling olwaleero era saawa zino we twogerera tuli mpedinga ku airport naye omu kubo ye mukyalo ono ansikiriza nengamba nti kanjogereko naye omanye abantu abeeru we babeera tebabula omweru ne w'omusuula mu ttosi we lazima omunoonya abaddugavu bonna bayitako n'onoonya omweru mami tusanyusa okulaba amannya gwani gamba abantu abo yaddala gitu wagimanyi oti egiti nagiraba online ku TikTok nefuna enamba zaabwe nemba contactinga nembagamba njagala genda bweru nenzija nenkola registration ya bwereere visa yange yafulumidde mu mwezi gumu ne weeks 2. Okay. Era olwaleero ndi mu kutambula. Oli mu kutambula. Okay. Interview bakusasuza oba nayo yabwere? Interview yali yabwereere. Okay. Omuntu ali eyo omugamba ki singa kibadde kisoboka n'oyogerako ne mulimi olweka nakyo kyandibadde ki bigambo bino ebisobyayo byogere mu lulimi olweka owumbewumbe tugende ku airport nange amafuta g'ennyonyi gatandise okumpunyako bagambe baabo basibo na banyawe bali okwe amazina ninye gift na abasankija home company ya legit egi company ninungi mnonga netwala abaana every day every week ne baneshoza abaana ne batwala abaana bazakola so wao oli okwe olikwenda kuzakola nondakola bwa kirinda nondakuba security guard nonda kuzakola airport omukago emirimu yona bagine so mwije mubahagire mwije mukuzane na company legit eri kutwala abaana kandi kikayaka kumane ba followinga nemanya okumuhishirayo gye nema okumukulala nema arwire noha bamuhereza obujanjabi so nimbashaba mwena mwije mubahagire n'abantu balungi kandi ba legit na ministry nebamanira lega ambaze okukyogera omuntu omwerunze wayogera saagala kudda mu bigambo ayinza okunyigirawo so n'abasajja nkugenda then let's get again to the airport One, two, two. Got it. 1, 2,
Vaayo gwe naye era nze nkwate ebyange. Tugenze. Bye bye. Bye. Nange ngenze. Simala. Okay, ladies and gentlemen, this is Legit Recruitment Consultancy Limited. Right now we are at the airport. Era leero ne banki endala egenze
tubagamba mu abali eyo nti legit tetambuza abaana mujje mutugezeeko mutulabe mutunoonyeeko ku tiktok okwo n'emikutu emirala ogupande guli kati togulaba ogwo teguli mpigi teguli Masaka wali omwekubisiza awali simanyi equator tuli ku airport kale gwali eyo olagana delegate togenda kwejjusa fwe tutambuza abaana misana na kiro kati saawa zizino baziri mmeka oba musanvu gwa kiro mpulira n'otunumba bannange. Okay, ladies and gentlemen, this is Legit Recruitment Consultancy Limited. Right now we are at the airport. Era leero ne banki endala egenze tubagamba mu abali eyo nti legit tetambuza abaana mujje mutugezeeko mutulabe mutunoonyeeko ku tiktok okwo n'emikutu emirala ogupande guli kati togulaba ogwo teguli mpigi teguli Masaka wali omwekubisiza awali simanyi equator tuli ku airport kale gwali eyo olagana delegate togenda kwejjusa fwe tutambuza abaana misana na kiro kati saawa zizino baziri mmeka oba musanvu gwa kiro mpulira n'otunumba bannange.